kale ebyonga tubitadde ku bali tugenze mu bitundu ebyekasese yewali omusajja wenza emyaka egy'obukulu wa 38 ayitibwa Richard Dembe alaojja envubu kyezaamutuusaako kyokka oluvannyuma lw'ebyo gavumenti yavaayo kumutaasa newankubadde nga yawanjaga webijjidde nga mu bitundu ebyekasese batawaanyizibwa nnyo ebisolo ebiva mu Queen Elizabeth National Park ne bisaasaanira mu bantu ne bimalawo ebirime byabwe wamu n'okutwala obulamu bwabwe oluusi. Embeera y'abantu babulijjo okulumbwa ensolo z'omu nsiko okusaadde nga kusoomoza kw'amaanyi mu disitulikiti y'e Kasese. Kaakati bano bagenda maaso ne balumbwa ebisolo omuli gonya, enjovu, ssaako n'envubu nga zino ze zigenda maaso n'okutulugunya abatuuze nga n'abasinga obungi bafiidde obulamu bwabwe. Richard Dembe w'emyaka 38 ng'abeera ku mwalo gwa Kyendero agenda maaso n'alombojja engeri gye yabonamu envubu eyagenda maaso n'okumwambalira bwe yamusanga mu paaka ya Queen Elizabeth. As I was coming from my mom's place, going to my home, the hippo attacked me. Soon reaching home, so I decided to fall down. It attacked me as how you can attacked by the animal. That is all. Okusinziira ku Dembe agamba nti ono yagenda maaso n'okulumbibwa bwe yali agenza okulaba ku nnyina akatemero katono nnyo okuva w'abeera 5 evening time. So I fall down. People came, took me to the hospital. Ono akaaba gajulujulu ng'era agamba akyagenda maaso n'okukaabira ekitongole ekikuuma ebisolo Uganda Wildlife Authority kibe nga kimuwa ku buyambi naye nga tafunanga wadde olwataano. But they didn't follow me. I tried, even I'm following them, but nothing. They helped me. Even we wrote a letter. The doctor wrote a letter to them, but no reply. Wabula bwe tuukiridde omu ku batunuulira ekkuumiro ebisolo ekirembe Topista Basemera ono agenze maaso n'ategeeza nga abantu abasoba mu 45 be balumbibwa ebisolo buli mwezi. Patients who normally come here because they are being eaten by animals in the park. And those patients belong to Wildlife Authority. Kakati abatuuze bagamba kye kiseera gavumenti ebenga yeekuba mu kifuba okuyamba abantu bano kubanga tebakyasula kubanga basasulwa kitongole ekikuuma ebisolo. Ekisolo nk'eki kyakwita eiza kyawutaaza omuntu waawe gavumenti erebe ngu yakoleeta obundi waba ofiire egezeho erebe ngu yarebera famire obundi erebe kiyabaasa kuheereza nka famire kureba ngu yayibaasa kwebeesaho. Batusibwa badokita batusabire sente batusibure nomanya dokita kukuba namara kujanjaba iwe naba namanya aho wahika hata batusabire sente tinyina okuya sente ndo mbalaza. Okusinziira ku Patrick Bushendeki ow'ekitongole ekikuuma ebisolo agamba nti balindiridde etteeka erikwatagana ku nsasula y'abantu eribadde tirina kubanga lirongoosebwa. Provision that required the minister to make regulations. So as we speak now, the regulations have been made and now they are before the first parliamentary council. Abatuuze bagamba nti mu kaseera kano baagala gavumenti afazaali benga eteeke amatala ku nguudo sobozesa ebisolo bino okuba nga tebikyajja eri bantu. Ssaawa 2 amasannyalaze kasitagabula omwana oba tokyamutuma ku dduuka lwakuba envubu ziba zeetaaya enjovu kati zaafuuse ng'ente mu kayendero muno. Yavuddeko emabega ekitongole ekikuuma ebisolo kyavaayo n'enteekateeka ey'okuba nga kyali kitandise okuteeka amasannyalaze mu bifo ebikuumiramu ebisolo. Kino kyali kigendeddwa mu kukendeeza ku ngeri ebisolo gye byabuukangayo okujja okulumba abantu gye babeera. Byatumusiime Gerard ku Russell TV Omunnyo.